Haleluya. Amanya Bulamu Vicky Nabukeera. Kayimba kagamba nti Yesu lye linnya eddungi erisinga. Ngenda kulako just kasample. Ti Yesu lye linnya eddungi erisinga. Lye linnya eddungi erisinga. Lye linnya eddungi erisinga manya. Yesu lye linnya eddungi erisinga. Lye linnya eddungi erisinga. Lye linnya eddungi erisinga manya. Ligoba emizimu, liwonya endwadde linnya eryo. Lye linnya eddungi erisinga. Lye linnya eddungi erisinga. Tulyesige Yesu. Lye linnya eddungi erisinga. Lye linnya eddungi erisinga. Lye linnya eddungi erisinga manya. Lisimulula omukisa, lisaaza abagumba eryo. Lye linnya eddungi erisinga. Lye linnya eddungi erisinga manya. Yesu lye linnya eddungi erisinga. Lye linnya eddungi erisinga. Lye linnya eddungi erisinga manya. Lireeta emirembe, ligaba obulamu erinnya eryo. Lye linnya eddungi erisinga. Lye linnya eddungi erisinga manya. Yesu lye linnya eddungi erisinga. Lye linnya eddungi erisinga. Lye linnya eddungi erisinga manya. Erinnya Yesu lye linnya erisinga. Liwonya endwadde. Yesu y'ekkubo n'amazima n'obulamu. Lye lireeta obulamu, lye lituwa amaanyi, lye lituwonya endwadde. Awatali Yesu Kristo tetwandirokoleddwa. Naye olw'okuba nti yajja, tuli balamu, tuweebwa obulamu, tulokolebwa, tusonyiyibwa, tuddibwamu, tuyambibwa, tusangulibwa amaziga, tutukkulwa ebizitowa mu linnya eryo, tugoba emizimu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kitegeeza talina Yesu osubwa, atalina Yesu osubwa, atalina Yesu osubwa, atalina Yesu osubwa, jangu gwolokoke yali eyo. Atalina Yesu osubwa, atalina Yesu osubwa, atalina Yesu osubwa, jangu gwolokoke mukwana ali eyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima, bwe bulamu obusinga. Atalina Yesu osubwa, atalina Yesu osubwa, olira. Okuyimba kunyuma ng'oyimbira Yesu omwana wa Katonda. Atalina Yesu osubwa. Yesu y'ekkubo n'amazima n'obulamu. Lokoka dda eri eri Mukama. Leka by'oli mukola ebitasaana, okomewo eri Mukama Katonda, naye anaakusonyiyira ddala nnyo. Agamba mu Isaaya 55 olunyiira olw'omukaaga n'olw'omusanvu n'agamba nti nno munoonye Mukama Katonda nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Omubi aleke ekkubo lye olw'omusanvu olwo, n'omuntu atali mutuukirivu aleke amakubo ge amabi, adde eri Katonda, naye anaamusaasira, anaamusonyiyira ddala nnyo ng'okomyewo gy'ali. Tubalaga mujje tuteese bw'ayogera Mukama, ebi byammwe binatukaddemu olugoye olumyufu binatukula ki ng'omuzira. Wakitegeera Isaaya 1:18 nti jangu tuteese ng'omwana wayinza okufunira olubuto ku luggya n'omugoba mu busungu n'ogamba genda onuye ssente zange ddiririri, n'agenda ensi n'emukubira eyo. Ogwo bigaba naye omwana wuuno asula ku mbalaza, mwana wuuno ogw'omuzadde ne guluma. N'ogamba kale mwana wange munnange ekituufu ensobi yaliwo, naye jangu n'omuddiramu. Ne Katonda watayagala atuddiremu ffe, so okubeera nga tufiira mu kibi. So ali eyo yenna
oyagala okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, osobola okuddamu ebigambo bino. Wenteeka erinnya lyange oteekawo erinnya lyo. Osobola ogamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero neenenya olw'ebyo bye nsobezza mu maaso go. Saba onsonyiwe era onsaasire, onaaze n'omusaayi go, onaaze omutima gwange, onaaze endowooza zange, onaaze ebikolwa byange byonna. Teeka wala Taata ebyo ebitali birungi mbadde nkola, jjukirako ebirungi, ebibi obireke. Era olunaku olwaleero nkusaba osangule erinnya lyange erya Bulamu Vicky mu kitabo ky'aboonoonyi, oliwandiike Mukama mu kitabo ky'abatuukirivu, mu kitabo eky'obulamu. Era nange nzikiriza n'omutima gwange nga njetula n'akamwa kange tindokose, nzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange. Amiina. So akkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Webale nnyo, webalire ddala. Bayibuli egamba nti omuntu omuwaalokoka bakuba engalo mu ggulu, bakola embaga. So bali nnyo okubeera okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Naye kankusabire. Ayi Mukama Katonda affe ayinza byonna, tukubaza ku lw'omukyalo oyo n'omwami yasobodde okuba nga alokoka Katonda wange. Taata ayinza byonna Mukama, tukusaba omulungamye mukube etufu yalina okuba ng'atambuliramu, omutransforminge buli kiseera, asobola okubeera ng'atwala embalayo gye weetaaga. Embaga ya 5:223 obulungi bubeere mu ye, okukkirizaako, obugumiikiriza bwo, emirembe gy'esanyulo n'ebirala Mukama. Era omuwe ekisa okumanya ekkanisa gy'alina okubeera ng'asabiramu, wanaasobola okubeera ng'aliisibwa bulungi mu linnya lya Yesu Kristo Katonda omulamu. Amiina. Ne tugamba nti amiina. Ojja kunoonya ekkanisa gy'onooba osabiramu. Oba toyina, you can inbox me, nkugatta ku abali ku online. It is possible you can pray using online. So thank you so much. Abampeera omukisa Mukama mubeere bulungi. Ti Yesu Lye